Yes, latest information updates nebigenda maaso mu ggwanga tukwebaza yonna gy'osinzire okubeera ku Prejan Media TV nga we nagambye okutumira kugenda kubeera maaso kaawo nga story yaffe yakaggwa naye olunaku olwaleero Rema Namakula abantu bavuddeyo ne baba nga bamuyeekedde Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza olw'ensonga nti abantu bangi mu ggwanga bagezezaako okubanga naddala abantu abalina ku ssente oba abaakolamu oba abali obulungi bagezezaako okuba nti balina contribution gye bakoze eri famire z'abantu abatali bulungi mu ggwanga era nga tulabye abagagga ab'enjawulo abavuddeyo ne bayamba naye abantu bacriticizing nnyo omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza olw'ensonga nti eno kapo ina support nene nnyo mu Uganda oba ina abawagizi ina abawagizi bangi kuba abantu bagamba Rema aina over 1 million followers ku Facebook ne social media platforms endala naye kiba kirabika bubi omuntu nga Rema Namakula obutavaayo n'abaako kyakolera abantu naddala mu kaseera kana aka quarantine oba kisegeera bagamba nti Rema yandivuddeyo n'abaako ne donation gyawa abantu olw'ensonga nti baawe ali prominent mu ggwanga ne Rema ye nga y'omuntu naye ali prominent ensi emmanyi mu ggwanga okisegeera kubanga bonna abantu bakimanyi era ffenna tukimanyi nti baawe alina group ey'amaanyi gy'alimu eyakwagalana ejjuddemu abasajja abalina ssente ziwera naye simanyi oba abantu kye bakoze gye kiri okubanga kapa eno bagirumba mu ngeri bweti kubanga kati ate ekizuuse ku social media kiri nti gwe kasaba baba nga bamanyi nti olinamu kasente buli omu aba agenda kuyeekera olina obaako n'ekyokola of which nganze ndowooza yange simanyi oba kirungi nawe ojja tuwa endowooza yo mu comment naye nganze ndaba kiyinza oba si kirungi kubanga eno incidence yagwawo nga teri yeetegese osanga family nayo yali teekoze teyeetegese kubanga era tujjukira n'obulwadde obwaliwo nga abantu bagezaako okukola sensitization nga obulwadde bwakayingira eggwanga pressure yaliwo ku Rema era ne family ye okulaga nti lwaki Dr. Hamza ye talina kyakozeewo era twali tuli awo nga musajja mukulu Dr. Hamza Rema postinga ku page ye yes ng'omusajja agezaako okusensitizinga public ku nsonga ya coronavirus okutekinga measures ez'enjawulo kati simanyi kino Rema engeri gyagenda kyanukulamu naye tugenda kuba tukuwa updates buli kimu ekigenda mu maaso naye gwe tuwendowoozayo is it right for the public okugezaako okubanga pressurizinga family eno naye ebeeko n'ekyekola mu struggle eno eya gavumenti okubanga eyita mu bantu ab'enjawulo abakolamuko ku ssente okubanga bakwataganira wamu nayo okubanga bayamba abantu ku Prejan Media TV nagambye olikinga okomentinge ngenda kuba mbatumirako buli yonna abanga nakamala story mu stories zaffe eziddako webale nnyo webayire ddala.